njagala kwogera ku musingi, the foundation of a healthy church. Omusingi ogw'ekkanisa enki ennamu. Katusabe. Kitaffe omulungi gwe mwogezi omukulu, jangu oyogere gye tuli okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Nja kusaba ansomera addemu ansomere, oba alina akazindala awo asome ebigambo ebyo ebiri mu Matayo essula 16. Matayo essula 16 yagambye atya ng'atannaba kusoma 16-18. Njagala kubategeeza nti ekkanisa kintu kiramu. It's a living organism. It is a living thing. Nga bwe wazaalibwa naye ezaalibwa. Bwe twasomeranga batutegeeza nti bino by'ebintu ebibeera mu kkanisa, mu kintu ekiramu, twaziyitanga characteristics of living things. Ekimu ku byo kissa, kizaala, kikola ki, naye ku lwa lesoni eno neesiba ku kintu kimu nti kikula. Kikola ki bannaye? Kikula. Kanisa erina kukula. N'olwekyo okujja kwaffe wano kabonero akalaga nti ekkanisa ekuze. Naye njagala kusoma 16. Si busoma. Nange nkugamba nti gwe Peetero, nange ndizimba ekkanisa yange ku lwazi luno, so n'emiryango egy'emagombe tegirigiyinza. Terina ekibuzeemu. Mukirengeddeyo? Eri amanyi asobola okukikyusa n'akisoma obulala. Agamba bw'ati, nange nkugamba nti gwe Peetero, nange ndizimba ekkanisa yange ku lwazi luno, so n'emiryango egy'emagombe tegirigiyinza. Nkugamba gwe Peetero. Aliku yali nga bw'onyumiza omuntu n'omugamba nti nkugamba gwe. Abantu bangi batapuse nti yali aga nti agenda kuzimba ekkanisa ng'agizimba ku Peetero. Ne Peetero n'okufa yagira ki? Emiryango gy'emagombe gyamuyinzizaawo, wadde omutwe gwatunula wansi era yafa. Yali ategeeza Peetero, naye nze kyenjagalayo si kuyigiriza ekyo. Kyenjagala okugyayo kye kino, nange ndizimba ekkanisa yange. Ekkanisa yaani? Ya Mukama. Kyogere n'amaanyi, ekkanisa yaani? Ya Mukama. Ani agizimba? Agizimba kwani? Kuye. Bw'otegeera ebyo nga mmazi kanziremu. Ani azimba ekkanisa? Kristo. Agizimba ku ki? Kuye. Ekkanisa si ya muntu, era by'owulira nti abantu baatuula mu nsi gundi, mu kibuga gundi, ne bateesa byabwe. Ekkanisa nannyiniyo yaani bannaye? Yesu Kristo ye nannyini, head of the church mu nsi yonna. Era yagizimba. Ate tagizimba ku ggwe, agizimba ku ye yennyini, olwazi olw'emirembe n'emirembe. Kaakati njagala weetegereze ebigambo bino. Ssebo nsomera mu Bakolinso ekisooka 3:10 njoke mbigatte wamu byonna nga tugenda mu maaso. Agamba atya? Bakolinso ekisooka 3:10, ng'ekisa kya Katonda bwe kiri kye naweebwa. Kati oyo ayogera ye Peetero, nga ye Pawulo. Agamba atya?
ng'ekisa kya Katonda bwe kiri kye naweebwa ng'omukoza w'abazimbi ow'amagezi n'asima omusingi omulala n'azimbako naye buli muntu yeekuumenga bw'azimbako. Agambye nti ng'ekisa kya Katonda bwe kigira ki kye naweebwa ng'omukoza w'abaki w'abazimbi owaki ow'amagezi yongera owaki ow'amagezi. asima omukiba naye omusingi mu nkyusa endala agamba nakola omulimu gw'omuzimbi omukugu. By the grace of God has given me, I laid a foundation of an expert builder. Pawulo agamba olw'okubanga ekkanisa ya Yesu yagyezimbira agizimba ku lwazi luno, ffenna abayingira mu kkanisa eno naffe tuteekwa kuzimbako na bukugu. Tuzimbako na buki banaye? Weetegereze bigambe tuzimbako na bukugu n'amagezi. Ekitegeeza biyinza obwawukana. Tuzimbako na bukugu n'amaki banaye? N'amagezi. Awo lwatuuka nenjagala okuzimba ennyumba yange eyasooka yeri eyo mukyalo era ekyaliyo yasooka nga nange nzimbe ku bulooka. Nasooka kuzimba ya ssubi naye nenninya eddaala sibo nange nkuze n'enzimba eya bulooka. Naye bwe nakuba bulooka zange nze nazekubira nze mwennyini nendeeta omuzimbi. Naye bwe naleeta omuzimbi ne mutegekera by'anaakozesa nga nange ndowooza nti mbikozesa bukugu, n'empanga ezaayidde obulungi zokka, n'empanga ezitaayidde bulungi zokka. Babiyita biki ebyo? Bikonwa. Ekyo mukimanyi mangu kya mulembe gwammwe. Ebikonwa ne mbiteeka wano. Kati bw'ajja okuzimba ne mugamba nga amaze n'omusingi gwonna guwedde okusima, ne mugamba nti ekyazinjawuzzaamu sikala. Njagadde okitegeere nti olw'okubanga zino zaayidde nnyo zino tezaayidde nnyo, njagala zino ezitaayidde nnyo z'oba osoosa mu musingi zireme kulabika bubi nnyumba waggulu eno, zino z'oba osoosaayo. Ne ndowooza nti ategedde nnyo. Kati nze ne neetambulira ne ngenda nkola ebyange. Ngenda okudda ng'amalawo zino emyufu zange ngambafudde, ne muyita ne mugamba tewategedde kye nakugambye. Nakugambye zino kati zino z'oleseewo zinaakola ebisenge tezijja kulabika bubi. Zino ze wanditadde eno gye batalaba, zino zizimbise wa. Nangamba kakati gwe bino tobimanyi. Zino ezitaayidde tezikola musingi. Zino ezaayidde nnyo z'owaana ze zibeera eno wansi, ennyumba eryoka egume. Ne mmala gakkiriza kuba njogera na mukugu. Naye nga nze ku lwange nandyagadde ezitayidde zibeere ludda wa. Ekyo kitegeeza kyo kyenjagadde okuggyayo. Kyenjagadde okugyamu, omuzimbi azimba yeetaga kuba n'obukugu obw'okuzimba, ate n'azimbako ateekwa okuba naye n'obukugu ng'azimba ku kintu kino ekyazimbwa mu ngeri y'ekikugu ye Yesu Kristo Mukama waffe. Ono kyagamba nakola omulimu ogw'omuzimbi omukugu. Abalina enkyusa empya nga nsinziira ku kisa kya Katonda kye yankwatira, ne nteekawo omusingi nga ngende agenda ku nteekateeka y'omukugu oli Yesu Kristo Mukama waffe.
munkyusa endala aga nti ng'ekisa kya Katonda bwe kiri kye naweebwa ng'omuzimbi omukugu ow'amagezi. Bassebo ne bannyawo, munkyusa endala aga Katonda mu kisa kye yanjigiriza okuba omumanyirivu mu kuzimba. Njagala kubasaba, ekkanisa eno baagizimbisa bukugu. Tetwagulibwa na bintu biggwawo ffeeza oba ki, twagulibwa na muwendo ogwani bannaye. Ekkanisa eno yagulibwa na musaayi n'ezimbibwa Kristo. Ne leero kambabuulire amawulire amalungi, akyazimba ekkanisa ye. Tugamba tutya? Naye ng'agizimbisa ki? Nga kati ffe abalala gwe nange naffe yatuyita twegatte mu kuzimba ekkanisa eno, naye nga tuzimba ku musingi ogwateekebwawo edda, naye nga tukuzimba naffe mu ngeri ya buki bannaye, ya bukugu n'amagezi. Tomala gazimba ku kkanisa ya Kristo. Ekkanisa ya Kristo eteekwa okuba ng'ezimbiddwa mu bulamu obw'ekitalo. Peetero ekyokusooka essula 2 Peetero yennyini agamba atya? Yagamba nti lwe lwazi soma tuwulire. Peetero ekisooka 2 nsomera olunyiriri olwokutaano ayogere ku bantu bano ab'ekireka n'abatuwuliza n'abatulaba. Agamba atya? Peetero ekisooka 2 olwokutaano agamba era nammwe ng'amayinja amalamu. Weegendereze, nammwe ng'amayinja amaki? Amalamu. Genda maaso. Muzimbibwa nnyo nga bakabona abatukuvu okuwangayo ssaddaaka esiimibwa Katonda ku bwa Yesu Kristo. Agambye nammwe mwekubira amiina. Ffenna abali wano nga twakkiriza Kristo, bameka bakkiriza ye ndabe sibanga njogera n'abantu balala. Good. Nammwe agambye bwe mwakkiriza ne mugiyingiramu ekkanisa eno, nammwe muzimbibwa okubeera amayinja amaki? Amalamu. 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 Ekibuzo kyange, alo ekkanisa ezimbibwa ekula yeeyongerayo, naye mu kkanisa eno lijjinja ddamu? Ekyo tokinziramu. Naye nanoonya ekigambo ekiri ekikontana. Mu Luganda balina ebigambo nti kino kikontana. Nanoonya ono yagamba nti alina amayinja amalamu ge gazimba ekkanisa ye. Neŋŋamba kiki ekikontana n'ekyo kye mba nteekawo, ne mmala gateekawo kino ekyange nti weegendereze nga bazimba. Wali ogenze ku sayiti nga balina ze baaleseewo awo? Bazireseewo. Lwaki bazireseewo awo? Muloza lwaki bazireseewo awo? Bazireseewo nga teza bikonwa. Bazireseewo awo. Waliwo bwe baagala okuzitema bakutulemu. Bwagenda okutema mu bwati nekyabika. Ne bw'abawo akatuli akakola katya nga bazimba, mubaddewo nga bazimba ekkanisa zammwe n'okuzimba eyo mu maka gammwe. Bw'olaba azimba gwe ng'oyagala okulaba nange kye natuukako, bw'olaba azimba nga waliwo akatuli kayagala okusosekawo akapapajjo, muleetere effunfugu olabe. Effunfugu baliteeka mu kizimbe. Nammwe ng'amayinja amalamu, you must be a living stone. Oteekwa kuba strong okuzimba ekkanisa ya Mukama waffe Yesu Kristo. Haleluya. Nammwe nange ekibuzo nkyebuuza nenzireka ne Mukama bwantunulira ndaba nga ndi mulamu mu kkanisa ye. Kituufu nnyimba naye ndijjinja ddamu. Kituufu mbuulira naye ndijjinja ddamu, kubanga omusajja yagenda n'atujerega. Teyatujerega naye bw'atyo bwe yagamba. He was a Japanese, I think. Yagamba nti omuntu alina faces 3. Alina gy'alaga abantu.
alina gy'alaga ab'omu nnyumba ye n'abo bamuli close n'aba ne gy'atalaga bantu. Alina gy'alaga abantu abantu ne baga nti bannange omukazi oyo omusajja oyo ate eyo feesi oluusi awaka si yeebeerawo. Awaka no waliwo feesi eyaki eyaawo eriyo abatuboggolera eno naye nga naye kaba muboggolera naye nakakkanirayo. Toseka mwana wange awaka no kati musajja oyo awaka asitula n'abaana ng'asitula eyawaka feesi nki naye alina gy'atajjirayo ddala eyo. Omuwandiisi omu yagamba nti eyo gy'atajjaayo yeye yennyini. Yeye eki nogamba nti ddala ye ekikoze ekyo nga ye ekikoze ani kigundi kati naafuna abamugaanira babiri. Abantu ba bulijjo bagaana n'abawaka waliwo lwe bagaanagaanamu naye ate waliwo abagala bagamba naye bw'ataana ekikoze kyewuunyiza naye ekyo kale. Bassebo ne banyabo agambye ng'amayinja amalamu njagala kwegayirira ekkanisa ekuze tuteekawo obusumba wano olwaleero naye bwe neezimbibwa n'amavunvugu neezimbibwa n'ebikonwa tetujja kumalako. Disitulikiti empya eteekwa kutandika n'amayinja amalamu. Haleluya strong amayinja amalamu. Twagala abantu bateeka mu bitongole ba departmentals ku levels ez'ekkanisa ku levels eza district ku levels eza zone nga bonna mayinja amaki bannaye amalamu. Era gwe olina eddembe bw'olabamu nga bakulonda bakuwagiikiriza mu bifo by'ekkanisa naye ng'owulira ng'ayabika nga naawe tosobola kwewaayo obaga nti banaye mugira mundeka ngenda Somalia nyinza obutabaawo. Ennaku zino baafuna gye beekwasa ngenda Canada nyinza obutabaawo. Genda okulaba nga tavaawo mwaka na mwaka ng'omanya bambi yeegema obutagenda nnyo wali sitima. Ekkanisa Kristo ayagala kugizimbisa amayinja amaki bannaye amalamu. Twagala abantu abayimirira abayimbi mu nsaasiri mbagezeeko nnyo. Twagala abayimirira naga nti aba Yerusaalemi kiikyo tugenda nga ddala naye agenda. Naye nkoowa kikooya okuba mu takisi neeyita abantu ebula babiri ne mujja basatu era n'ayita notunulira alabitegeera nejjula finally naye n'avaamu nga naye abadde tagira ati tagenda shadow teeka obuteesi ghost. Ekkanisa omusajja bamita Rick Warren yawandiika n'agamba the key issue for churches in the 21st century will be church health, not church growth. Mu kyasa kino ekyabirimu ekimu fokasi yaffe tuleme nnyo kugiteeka ku miwendo gyokka. Twabatiza bameka, tulina abantu bameka, tulina bameka. Tufeeyo nnyo n'okutunula ku bulamu bw'ekkanisa. Tubatiza abantu, tulina abakadde b'ekkanisa balamu b'oteekawo b'oyimiriza mu maaso g'abantu balamu. Nali njogera ne badipatimenti bange twali tunyumiza ne mbaga nti obuzibu obulemesezza enjiri kubanga ekintu kye tukozesa tekirina cutting edge. Mumanyi ekiso kiba kiwagale. Ennaku zetulina n'abawagala ab'obugaali abo balina amayinja agawagala kino bakiwagala nnyo. Naye bw'okitemya amayinja n'okitemya biri n'okitema biri kituuka ekiseera nga tekikyasala.
Tetuyinza kupenetratinga kirikono, tetuyinza kupenetratinga kamuli netugenda eyo until bye tukozesa okutema mayinja malamu. Amina. Tetuyinza. Tulowooza abantu tubateeka mu bitongole by'ekkanisa ne batatutwalako wadde yinki. Why? Ejjinja lye twakozesa teryali ki? Teryali ddamu. Kyannaku tufumbiza n'abaana baffe aboola ne bagenda n'ejjinja eritali ki? Taliddamu. Ate baatugamba mbu omusajja yo ndibota ekusala omaze kugisala. Omusajja baatugamba nti ekusala ddi? Bw'omala ogisala n'otegeera zino tezaali saati basuubula bulawuzi. Omala kusuubula n'otegeera nti buno buleega, n'otegeera nti eno essaati zino z'abakazi, ng'olaba eppeesa lisibira walala. Nina mukwano gwange yasuubula sente zino eza ssaako, twewolaawola bwe yeewolaawola bwe yasuubula mukono gumu. Yasuubula mukono gumu. Naye nga si kyeyali ayagala, mukono gumu oba gye wayagadde kale suubula. Kyeŋŋamba kye kiki? Kakube kufumbirwa, kakube kuwasa, kunoonya mukozi, kunoonya gw'okozesa, kuteeka bantu mu kitongole, kuyingiza abantu mu kkanisa nga bakola. Twetaaga abalamu. That is the key issue. Era musajja naye wandika n'agamba nti obulamu bw'ekkanisa tebupimibwa ku bantu batudde mu kkanisa. No! Bupimibwa mu kye bayita sitting kye bayita sending capacity. Bameka abafuluma ne bakola omulimu, abalala tebafuluma. Awo lwatuuka omusajja nga yeewaanawaana ng'anyumiza munne, baweereza basumba namugamba, how big is your church? N'agamba nti my church is big, 1,000 members. N'oba ne church nga waneetuuza abantu bameka? 1,000. Munne mugati wow, wonderful, nga y'amaanyi. 1,000? Ye 1,000. Kyava mbuuza ekibuuzo ekiddirira. Kigambo bwe kiti, how many are involved? Bameka bakola ki? Abenyigira mulimu gw'okubuulira enjiri. Bameka abenyigira nga muzimba kakati bwe twazimba ekkanisa eno. Bameka abenyigiramu bwe tukola ebintu by'ekkanisa. Bameka abenyigiramu? 1,000. Naye kwelwa 1,000 bonna benyigiramu. Omusajja n'amuddamu nga mwesimu bulungi n'amugamba, all of them are involved. Temukikubidde amiina? Mwongere tuwulire. Naye naate nga temunnakuba amiina mwandirinze kira ono amaleyo statement ye neegamba bweti. But oli bw'agamba nga but n'amala akuwananga nemuwala gwe oli mulungi, naye nze bw'oba obadde owaana nze kajo oba siddamu nkugamba terekeraawo kyobadde ogera kuba kijja kuŋŋaanira nfune stress yaki. Oli musajja wadde musajja mulungi, oli musajja wakisa, naye mugamba ekirala kireke kambeere nakiri kyogize eki. Omusajja n'agamba 1,000 members, all of them are involved, but $200 are involved with the Lord. Ebikumi 200 byebiri involved mu mulimu gwa Katonda. Katonda ayagala kumubuuza lwaki atubagambe nti bonna bali involved. N'akibalansinga mangu asigaziza amameka. Kyava agamba 800 are involved with the devil. All of them are 200 involved with, then 800 involved with. Ekitegeeza everybody is involved. Kyemwavudde mwekubira amiina. Everybody is involved.
Everybody is involved, but with who? Ekkanisa tunagizimba tutya nga some are not involved? Tunagizimba tutya ng'omwanika ono ajja kubuulira nowa stewardship nti abantu abawadde abawa ekitundu ky'ekkumi abawaako at least once mu mwaka bagenza okubalirira nga only 30%. Where is the 70? Halo, gye muli oba ndekerawo. Tunateekawo tutya disitulikiti nga 30% be bali involved with the Lord, with God, 70% involved with what? Kubanga tetulina walala basebo ataligenda mu ggulu tolina walala wolaga. Ataligenda mu ggulu agenda mu geyeena. Simple. Either you go to heaven or tewalikira. Ekkanisa n'emalako etya nga tuyita abantu mugende muleete omuntu, buli muntu aleeteyo omuntu omu, omuntu n'ajeema n'aguggubirawo. Ekyo kineneko. Kale sina kisingako obuwombo. Omwaka mulamba nga tayitanga ku muntu wadde omu wadde gwabeera naye mu niigiina. Olya ennaku 365 tasobola kuleeta wadde omugenyi okutuulaawo. Ne baakola nabo, ne baasomesa nabo, ne bayimba nabo, ne babeera nabo mu ssako talinagwa, ne baazimba nabo, ne baakola nabo mu carpentry, baakola nabo mu workshop. Nobody n'avuga emmotoka yabwere n'avuga gy'atuula wano nga talina gwaliza. Ate ne tukola effort najja n'atuula mu maaso n'empapula ze tugaba n'azitwala. Mwali mbalabyeko abo. N'enkigiza ya Bayibuli n'azitwalako, ne Bayibuli n'azitutwalako. Ono kyagamba tetusobola kuzimba kkanisa ng'abalala tebali involved. Twagala nve wano waggulu nga ekkanisa gye tutandika, disitulikiti gye tutandika, abagibeeramu, abanaagibeeramu, all of them must be involved with God. Kale oba tulina abatali involved kababeere wansi nsiko ng'abali involved be basinga obuki bannaye obungi. Basebo ne banyamu omuntu n'asaba n'okwegerera Katonda ne yeegayirira mu lukuŋŋaana lw'okusonda ensimbi oba kuzimba kkanisa ng'eno oba kukola ki ne yeebaza Katonda, Mukama nnyambye nze tebandabye. Mukama agize eki ate munange Katonda muziyo ekyo olaba Katonda ali ku lutalo olw'okwewozaako kati noono atawadde yaga nti Mukama agize atya. Mukama nnyambye tebagize eki omulala kati munange nze kino ebitala byagira ki? Ebitala byankwata munaye sina kyakukola kabaweeyo abo. Ebitala nze byakukwata nebikuleekera sente ezikola enviiri ng'ebyo ebitala birungi. Bikuleka bitya ne bikukkiriza okugenda mu saaluuni? Byakulekera bitya okulya omugaati nga byo byakisa? Ne bikulekera n'ogula akaziga akasiga waggulu kayero akasiga wansi kamyufu ate ng'ezo langi ziwakanagana naye ng'era ng'ozisiga ku mimwa. Kiyinzika kitya okubanga ddala oli nze ndi munaku abalala nakati bakyempankapanga ng'agamba nze ndi mulekwa nze ndi bwe bonyumiza twaziikaziika dda. Kakati okaaba waliwo ewaffe abatakisi balina ng'enjogera egamba nti abamu nti bw'okaaba abamu nange kira kinagamba nti okaabya akajanja. Eri abantu amu abakaabya akaki? Akajanja. Nakaaba obwavu oba olulekereke obwavu oba olulekereke akaabya akakyako. Omuntu waawa asaba mu kkanisa y'aba Seventh Day ennaku 6 ne ziyitawo n'aleeta siringi 2 beddu ate n'aguma n'azireeta wano. Kyobulaba nafuna akakisa siri ku muwendo gw'abasolooza ebirabo naye waliwo bwe twali ne bagamba oli n'ayimirira n'agamba bannange eriyo atawadde jangu weebaze. Oli n'atulwisa ne tulinda ng'akona akagato ta
ne tukuba tumanya nti oyo kazze n'asuulamu ssente bwe yagisuulamu neevuga kasita ssente evuga ssente bwevuga omanya nti kubanga n'ekyebitaano tekivuga kasa ssente evuga ng'omanya ataddemu mmeka ze tubadde tulinda mwana gwe ng'omanyiira mwe abawala abawana abanyirira omulenzi bwakufuuwa ekyebibiri omugambo otya musese busesi naye muzifuuwa Katonda. Basebo ne banyago ekkanisa ennamu ze ziri mu bizinesi ey'okuzimba ekkanisa nga bazimbisa byuma. Aleluya, amayinja ag'amaanyi. Ekkanisa tejja kuwangula olw'ebigambo bugambo. Campaigns mu kanisa ne tulonkinga twakalonkinga mwenna ne tukuba endulu fena ne bakwata ebifaananyi ne twakwata ebifaananyi naye be bakutte mu bifaananyi tebalina participation wadde akatono we kati. People are not participating. Ate abatapatisipatinze abo bakayana bakompuleininga beemulugunya obwavu oba bwe bubakwata obwongo ate yeemulugunya olwatuuka omuvubuka jjaŋŋamba naye musumba naye nga mutubye ennyo ng'ekkanisa naawe omusumba waffe ne weetaba mu babbi bano lwaki gwe tuweeyawudde mu babbi neŋŋamba wange kaneeyawule babbi batya. N'agamba nti ne batubba ssente mu kkanisa ez'okugatta abagole. Ffe nga bamemba b'ekkanisa tetwandiwadde singa ssente ku kyaki. Ssente bazigika naye ffe tuli bavubuka ba kkanisa tuyamba ekkanisa tukoleredde ekkanisa eno bazadde baffe bagikolerera nabo dda. Ffe tuweeyo ssente mu kkanisa lwaki tuwaayo bazigye kubali abava ebbali ne bajja okugattirwa wano. Naye tukulaba omusajja alina point. Kwanza babajjako nti fe abavubuka tubadde twagala kozi gwe obadde oyagala otya bwe tutuulanga nagundi agenda kufumbirwa wakanisa oba segundi agenda kuwasa ekkanisa egambe ku mbaga y'oyo tuwaddeyo obukadde 5 ku mbaga y'oyo tuwaddeyo obukadde 10 nga konzi nga bazijjaku nti kwero sibbi bameka bakisemba. Kakati kyenva mugati oyagala zive kwero sibbi mane kati ku bitundu bye10 ebitundu bye10 bireke eri naye kwero sibbi owulira seba abavuka bateesa ku ssente zo. Kyenva mugamba ndi naye no munsanze enfuluma olwo nange neeyiya lwaki tekomyewo yali bwomu lwaki tekomyewo enkya ku ssaawa ze zimu nenkiddamu kyoboka ninja kudda nga tulisitulawo bwe yafuluma kwati nga ngenda ew'omuwanika abakola mu treasury konze mpulintingire ssente z'omuvubuka oyo omwaka guno zonna ze yaakawa muzimpe wano nga mpulintingira bulungi nga neesirikira saawa etuuka mu kifo ky'okujja obwomu n'akola ensobi yajja ne banne bajje banjigiriza omulundi gutya gumu ensonga yabwe eyitemu abaddamu ne bongera ne mbaleka kyobaga naye neekitulemesezza tetuyinza kutoola kwero sibbi kuwaayo kuba bwe tunaawaayo ekkanisa ejja kugwa. Abantu bangi abatawa weero siri wano kubabuulira manya naye kati nga gwe yazze nakebeddeko mu kitabo kati omwaka guno gwokka tonnaweza 1,000 omwaka guno gwokka siri ku kitundu kya 10 ndi kuki ku kirabo tonnaweza muki waliwo wano 5 waliwo 100 waliwo pasita ate ebyo byoleese olwasunaasuna entebe zange azimalamu amaanyi ne mugamba ekindeesezza bino bano guwa baleese naye nze mbali njagala kulaga evidence ekkanisa tesobola kuzimbibwa negenda mu maaso nga gwagenda ne tukusabira na wano oli omu ku be tusabira n'ogenda ne Nairobi n'ogenda ne Gini bw'oba tonnaweza 1,000 bano abalima banaaweza ssente mmeka
abatunda amandazi n'abakazi abatambula n'obutogo obutokota ku mutwe banawayo sente mmeka nga gwage maamanze ekkanisa ejjudde abantu abandi participating who are only involved with the world, with the devil. Go to lemeseza ogenda maaso twandibadde tukola ebintu ebyamagezi twandibadde tukola ebintu ebitisa twandibadde tubuulira enjiri esingakaawo naye notuwa 2,000 beddu kati goba otuwa 2 batubuuza bambuuza mu lukiiko lwali ino ne batugamba ku division beebuuzizza nti abawa sente Uganda abasomesa mu Central Uganda Conference asomesa ebitundu 10 mulala n'ow'ebirabo mulala kubanga twali tuwadde billions 3 nga tuziwadde mu tithes naye nga ate ebirabo tuwadde millions 3. What a difference. Basebo ne banyawo ekkanisa ennamu eteekwa okuba nga erina bammemba abali quality people. Quality produces quantity. Hallelujah. Onagamba nti quality refers to the kind of disciples a church produces. Abantu betulina mu church betuwadde ne district betuwadde olukiiko ddala bali quality bajja mu kusinza. Waliwo wano ebintu byalaze Kristo baba azimba ekkanisa alina ebintu byeyasimbiddeko eddala essira. Quantity refers to numbers. Ono mpulidde azimenya numbers, but are they participating? Therefore, the church must care about the quality as well as the quantity. Yes. Kyava agamba bw'ati nga maliriza. Bwe tuba tunaazimba kkanisa nze buli lwe njogera neegomba ekkanisa gye nandiyagadde okubeeramu naye omulembe gwayitawo naye we can make it even today. Ye kkanisa eyasooka kuba yalina pulogulaamu ey'okuzimba ekkanisa neekula kale bikula bikolesula byakubiri ngibuulidde wonna bwentambula naye wano nja bijja musijja kuyiya birala. 42 ye verse soma tumalirize. Ekola Batume essula ey'okubiri olwanamu 2 lugamba ne baba nga banyiikira okuyirizibwa kw'abatume. Olaba bw'aba n'azimba ekkanisa nga bazimba nga mayinja bateekwa okuba nga nga bakola batya banyiikira ddala okuyigirizibwa kw'abatume. Ekyo kitegeeza ki? Kwe kunyiikirira Bible study. Bameka balina Bayibuli wano andipozi lwa sabbiiti mutambula nazo bambi bazikolera sabbiiti bameka balina Bayibuli. Kale wanika ku Bayibuli yennyini ndabeko obulabi. Bw'onoowanika ekitabo ekirala nja kutabuka. Kyamaani alina Bayibuli. Amiina. Eyo Bayibuli eno bw'oba onoozimba eno Yesu gye yatulekeranga gayidi. Muno mwe muli byonna ebitutuusa mu bwakabaka obw'omu ggulu. Haleluya. Muno mwe muli ekkubo era bw'ali baasala omusango asalira kuno. Muno mwe muli amagezi wanooka wakufuula expert. 66 books are here. Expert twakyusiza tutya? Omukugu. Ojja kuba mukugu. Lwakino kyokka awo lwatuuka mukowe lwaku lwali lwa sabbiiti ngenda ku kyaki okusaba nsanga ekivubuka ekimu ekyatusaba nakyo naye nga kirina obulwadde obukikuba ekigwa eri nekibwe kigwa obulwadde obukuba mumutegedde bwekigwa kigudde naye ngenda okutuuka wakizaala nga kirabika kyagudde kyonna takassa bamusiba tekivuka kyamaanyi bamusiba akutula emigwa bamusiba ninkyama bwenti nga kiguddeawo nekisuula amazzi gamba oluganda ng'oyambadde bulungi simanyi lwa sabbiiti ne mugamba nti lwa sabbiiti
basabe bante temukikubira amina era benasimbula teyanaaba n'okunaaba teyatawaana ngwe twazimugobereza bugobereza najja mu kyaki n'asinza ku sabbiiti aleluya naye ng'abalamu ababadde bamusiba baluyita lwa mukaaga gwe basiba ya expert mu kigambo kya Katonda aleluya ensi etawaana mukulikeyo abasevenisideyo abasoma ku lwomukaaga n'owulira nga batukulisaayo sevenisideyo abasoma ku lwomukaaga n'ogenda Katonda oba diguli ayina mmeka oba zaaki basebo ne banyabuka mbabuulire mwenna ekigambo kya Katonda tukisoma naffe tufuuka bakugu ogenda olaba abantu nga babonaabona n'abafu oli afudde bamugamba oba tulabiranga oba tugambira nange enzijja ng'omanya ffe ng'Abadventist tuli bakugu mu kigambo kya Katonda aleluya ffe tumanyi tweyagiza atya afudde agenzi abantu babonaabona n'okusaba ebitaliimu bayibuli etufuula bakugu genda maaso sebo agambye nti ne baba nga banyiikiriranga okuyigirizibwa kw'abatume ne mu kussa ekimu genda maaso ne mu kumenya emigaati kwe kusembera ne mu kusaba basebo bino bisoboka okukolwa ffenna abali wano era nze nemunyanya batagendagenda mu ggulu it is by choice kubanga agambye kuyiga kigambo kya Katonda number 2 kukinyiikiririra ddala kino kyokka agambye nekusaba okusaba kyetagisa sente meka just kneel down talk to God kiki ekiganyaawo n'ofuna n'amaanyi akakola sente n'ogenda eki naye nga okufukamira okusaba tosobola n'owulira muntu ndize embeera mukyaki otulo nga tukukwata nga mu saluuni tetukukwatirayo yene betukwatirayo nga bw'oba olaba akazanyo ku TV tomala tosumagirirawo genda maaso wamma ana musatu buli muntu n'atya ebyamagero bingi n'obubonero nebikolebwa nga abatume genda maaso bonna abakkiriza baali wamu ne baba nga bassa kimu mu byonna genda maaso ebyobugagga byabwe n'ebintu bye baali nabyo ne babitunda ne bagabiranga bonna buli muntu bwe yali yeetaaga nabo nga banyiikiranga bulijjo n'omwoyo gumu mu yeekaalu nga bamenya emigaati ne mu nnyumba eka ne balyanga emmere n'essanyu n'omutima ogutalina bukuusa nga batenderezanga Katonda nga basiimibwanga abantu bonna Mukama n'abongerangako bulijjo abaalokokanga tugamba tutyawo kati nkyukira Pastor Mpande David nammwe nga mbagamba get your calculators out obalemu agambye nti abantu bwe baakola biri ebiri waggulu n'abongerangako abaalokokanga buli luki ekigambo buli lunaku kitegeeza waliwo amanyi olulimi Oluganda deire mu Luzungu yakozesa ekigambo deire buli lunaku kitegeeza ki abantu baakyukanga ku Monday ku Tuesday ku Wednesday ne bwe tugamba bugambi nti nga buli lunaku wakyukayo omuntu atya kitegeeza nti ekkanisa eyo yali ku sure deal to baptize 365 people eya mu Kirunda Mbaata mwabatiza bameka mbalwa singa tukoze biri ebyogeddwako waggulu ne tuba n'obumu abwogeddeko ne tukyalira abantu buli lunaku ne tukyalira abantu ne tukola ebintu ebirungi mu maka gaffe ne tulabirira abakyala baffe abaami baffe abaana baffe ne tubeera n'erinnya eddungi ne tusiimibwa abantu agambye nti ye ogwa Mukama kwongerako aleluya ogwa Mukama kola kibanaye kwongerako naye ng'ayongerako buli ki buli lunaku si ku lwa Sabbiiti ekyo kitegeeza nti ekkanisa esobola okubatiza abantu 365 every year
in every congregation. Se bulijjo bakubuuza ggoolo kati nkuwadde ggoolo buli kanisa giwe ggoolo yayo erikiri kira 365 menya endala Namugongo Nsasa 365 beyire gwe tukikwatagisa kukyusa abantu baleke tojja basobola gwe kola bino. Your part is so simple. Prayer, Bible study, nyikiro genda mu kusaba, genda mu committee, genda mu effort, genda mu seminar, weweeyo Katonda akola omulimu gwe 365 sure deal every what? Yeah. Bang every day somebody is going to be converted. District yene witugenda kuteekawo kamabulira. District mu Central Uganda Conference oba mu buweereza bwaffe mu nkola yaffe mu poliisi yaffe zigwa mu biti bimeka. Highly sustainable yefuna ensimbi ne zisobola n'okugabwako awalala. Kati kireka mubadde mwenna eri highly sustainable. Tukikubira amiina. Ne tufunayo district endala ziri awo wakati bagiyita zenkolawo zendya. N'omala ofumbira omusajja zenkolawo zendya aba akusaze nga ndibuta. Kubanga kokubaawo mubaawo. Naye wali olwobaawo ng'olinga ng'ali mu geyeena. Zokola tosobola kugula poloti, tosobola kuzimba. Kuba poloti ey'omutwalo tekyaliyo. Gyeri omutwalo? Emitwalo ebiri. Eyakakadde yeriyo. Ate bw'onoogifuna gyeri tojja kwagalayo. N'ekisembayo zeeze ziteesobolera ddala. Twagala kireko ono town district agenda okuteekebwawo abeere ng'ali highly sustainable. It can only work when the members balinga amayinja amalamu. Haleluya. Nga bamaliridde okubeera amayinja amakiba naye. Naye n'owefunfugu mwami gwe mukyala gwe oluusi abamu ne tubategeera luvannyuma nti teryali jjinja naye nga tubategeera leeti tugenda mu kuziika ogenda okulira nga amawulire agajja mu kuziika awo. Bameka bagani njagala Mukama nyambe nzimbe bulungi ng'amayinja amalamu. Tuzimbe ku musingi omulamu ogwa Mukama waffe Yesu Kristo. Bw'obanga ekyo kyoyagala nga kyosaba nga kyoyagala kamategeezi lwaki tuzimba ku Yesu bw'atali wa kkanisa Seventh Church kankubuulirire wano tolina bw'oligenda mu ggulu nga tewakkiriza Yesu. Ekyo nkukakasa tolina. Nze kkubo n'amazima n'obuki tewali ajja eri kitange kujjako ng'ayise mwani. Simple. Tuyita mwani. Ate Kristo tumuyitamu tutya nga tukola byakola ki? Eyamuzaala yennyini Maliyamu yalabula abantu abali ku mbaga ekkaana nti kyonna kyakugamba kyokola. Bagamba nti batizibwa ng'obatizibwa okubatiza kwa kunnyika tolina bw'okikola ne bw'osunguwala otya. Bale Katonda tasunguwalirwa mumukubira amiina. Katonda teweekalakaasa ne bw'ayogera ky'otoyagala. Lumu gundi Nayamani yali yeekalakaasize bamugamba genda bika maze nunu emeka n'agamba nti siyinza. Ewaffe Abana ne Faalufaali tegaliyo amega gye Damasiko tegikola. Omusajja ne bamugamba nti owange tugenda omale gagwamu. N'agwamu ogwasooka yawona. Ate ogwokubiri, ate ogwokusatu, ate ogwokuna, ate ogwokutaano, ate ogwomukaaga. Mu mateeka g'obulwadde kyagala nga bakubye empisa esooka boddayo enkeera bakubuuza nti kati owulira otya? Nokati wange naye neebaseko ku ki? Bulungiko naye wadde saateredde bulungi ne bakwongera endala boddayo ne bakubuuza nokati wange kati ate nagize eki? Naye namukyawuliramu akagira. Naye n'omala oddayo ku gw'omukaaga omusawo n'omugamba nti sebo zonna empiso ze wakanfumita sirina kyempulira. In fact abamutulekerawo n'okugenda. Wologa nti kugiye mudwaliro nyenjererayo ki? Kubanga yampa empeke 7. Omukaaga tezivumudde ey'omusanvu ye neevumula. Era bamutwejjayo ffeka mudwaliro ne tugaana okuddayo kubanga olaba you are wasting your time. Naye Nayamani gw'omukaaga yali abivaamu
abasajja ne bamugamba nti taata tukwegayiridde singa akusaba ekisinga kabato malaga gwamu tuzule nga tegavugula n'agwamu ogw'omusanvu nga Katonda beyagala n'awonera ddala. Haleluya! Oyo ye Katonda gwe tuzimbako. Tomuteekako magezi go. Bw'agamba kubatiza kwakunyiika kyagamba, Sabiti eva ya Saturday ekyo kyagamba, okusembera kwaba agamba, bw'agamba nti etteeka likuuma enkola ekyo tolina kirala kuba ne bw'oneekalakaasa otya ate tolina magezi gojja. Lumu yabuuza ebibuuzo 60 questions ng'abuuza omusajja omu bamuyitaani Yobu. Kyava mwandi gwaleeta ebigambo ebitaliimu naawe osobola okuwakanya omuyinza ebintu byonna oleeta ebigambo ebitalina makulu. Omanyi ffe tuleeta bitalina makulu. Era nyere Katonda namubuuza oba otugaana okwasa omukazi owokubiri olwo abakazi abafikawo balifumbirwani. Abasajja bafa nnyo mu ntalo ate abasajja bafuna nnyo stress abakazi ne basigalawo nga bangi kati abakazi abo baba tebafunye ekikemo. Yakuteekawo nga gwe kiyambi ayamba abasigadde awo mu bbanga. Namwe abakazi mwe kiyambi b'abasajja abasigadde awo mu bbanga. Maama nedda. Tugenda mubuuza otugaana otya okunywa amalwa n'otugaana okunywa kwete ate n'okola obulo. Ani yakola omuwemba agati gwaleeta kizikiziza mu kuteesa uteesa naani? Bameka bagandi Mukama yekka yakola. Yimirira tusabe. Twagala disitulikiti etambulira ku kigambo kya Katonda. Aleluya basebo ne bannyawo. Twagala enkiiko ezitambulira ku nteesa nga Katonda yakulembeddemu. Temutuula wano nga disitulikiti ate ne muyiiyaayo nammwe ebyammwe. Njagala babuulirawo nga bukyali. Disitulikiti bw'eteekebwawo eteekebwawo bulabirizi. Therefore bibikolewa disitulikiti alina kubijja ku ludawa obulabirizi. Simbo. Totula no n'oyiiya. Tiwetagana kuinvetinga ebintu byayiyizibwa dda. Disitulikiti tugenda kugifuna. Tugenda kufuna status endala. Naye tolowooza nti nga tugenda ogirangirira naawe wetaaga tukulangirire nti naawe osaze okuva mu bwenzi okudda mu butuukirivu. Teweetaaga kusala okurosinga okuva mu bukumpanya okudda mu mazima. Teweetaaga okusala ove mu bulyake odde mu mbeera endala. Teweetaaga okusaba Katonda omuzze ogwo ogwakugaaniramu n'abaana bo bagumanyi ne mukyala wagumanyi n'omwana naye baakuleka ne baga nti oyo bw'ati bwe yakula. Bwateekwa okubaawo nga tusimba ejjinja ne twalisimbye dda. Naawe waakiri genda owandike mu kanotibuku nti olwo lwe nakomya ensonga gundi n'enzimba ku Mukama waffe Yesu Kristo. Lwakiri kiwandiikibwe omukazi akubuuze nti wali kati ate wabadde kinti ate kati ndi mupya. Kiki ekikubadde omupya kati tuli mu disitulikiti mpya. Aleluya. Ate nommwe abanaasigala ebyekyereka kambalabule kubanga talina musaayi tebamulongoosa. Bamala kupima musaayi. Kyalowoozebwa nti mulina omusaayi ne tubalongoosa tugenda ne tulongoosa. Naye abamu bagamba walumbe ndalaba bagamba omusaayi ate n'agwiri n'akola pusinga. Tugenda okudda wano ng'ate waggulu tubadde muwanika mbuuza naye pozi zasigadde lizirimeka tutandise okutya tegweri neerambaala. Naye nina obukakafu nti Mukama ali wamu naffe. Katusabe. Taata omulungi otukoze bulungi oyogedde gye tuli. Kituufu twazze kuteekawo disitulikiti naye oyogedde gye tuli obubaka buno wabuteekateeka lwange lwa gundi ne gundi. Katuleme kufaano ng'obubaka buno tubusindiikiriza eri abatabaddewo n'okubasaasira obutabaawo bwabwe. Naye obubaka buno kambutwale nga bwange nange abadde abuulira n'oyo abadde abuwuliriza n'abadde mu byuma n'abadde wa. Wateekwa okubaawo enkyukakyuka mu bulamu bwaffe tubeere amayinja amalamu. Tuyimbye nnyo naye nga tetuyimba kye tukola. Tubuulidde nnyo naye nga byetubuulira si bye tussa mu nkola. Tukulembedde nnyo companies tukulembedde ebitongole batuyimbye nako batuwanye batwagadde naye nga ffe bennyini tuwulira olusangosango. Ng'owulira bye bakwogerako naye tebikusaanira naawe ne weewulira nga olina ekizibu. Nkwegayiridde kino kye kiseera okuta ekizibu ekyo naffe nga disitulikiti eno eteekebwawo nange kanteekebwewo obujja. Omuwala oyo kyalo oyo omwami oyo abadde n'omuzze gumuganiddeko kumala ebbanga kyekiseera ekyokumwambulula kati
tukurosinge naye nga tukurosinga mu sitatasi y'ekkanisa nga naffe tukurosinga mu bitabo eby'omu ggulu olw'okuwandiikibwa mu kitabo ekirungi. Ffe webale kwogera naffe tuwulira nga tulokoleddwa mu mitima gyaffe era ffena kyetuva tugamba nti Mukama erinnya lye bw'ekitiibwa n'ettendo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Mukama abawe omukisa mwenna katuule wansi.